الدنيا غلولي إلى الدنيا. Oluvannyuma lw'ebikolwa ebikyamu okukolebwa abeetaba masheeku mu ggwanga nga beerimbika mu kulombeddwa okutta n'okwenyigira mu bikolwa eby'obutujju, olukiiko lw'amasheeku nga lukulembeddwa mu Sheikh Obed Kamulegeya balangiridde enteekateeka ey'okuwandiisa amasheeka bonna okwetooloola eggwanga. Ono ng'asinza mu ofiisi eya Rabitwa agambye nti bamasheeka abaaliwo okuva mu 1930 okutuuka mu 1969 be balina mu biwandiiko byabwe era nga baatikkirwa, kyokka okuva mu 1969 okutuusa olwaleero tebabamanyi mu bitabo byabwe. Titubadde na lisiti ddala y'abasheeka bonna mu Uganda. Edda okuva mu myaka egyasooka 3 bajjanga baawula nga batikkira basheeka ne babaawula mu Uganda. Lisiti zaabwe abo weeziri, naye okuva awo abazze bameruka baba situbamanyi. Kino kitegeeza nti bamasheeku bonna ab'omulembe okukulembera Mufti Shaban Mubajje ne Supreme Mufti Sheikh Siliman Kasule Ndirawanga bonna balina okuwandiisibwa wadde nga bafuuka ddala bamasheeka. Tuteekateeka ebintu byonna nga binaabeera n'okuyita mitendera gye twagala okutendeka. Kintu kikulu kikwata ku ggwanga ddala lyennyini lyonna. N'olwekyo kijja kikola gamba nti kikola nga kya kimumuzo. Twagala kikolera ddala kubanga twagala ddala n'eggwanga lyonna limanye oba ne gavumenti emanyi nti basheeka abali mu Uganda abakulembera abasiraamu be bano. Agamba nti kino kiviiriddeko abantu bangi okweyita bamasheeka ne batuuka n'okwenyigira mu bikolwa ebimenya amateeka nga bavumisa eddiini n'eggwanga. Balabe ki ekitaawe buli busiraamu n'addamu butya n'ekitiibwa ky'abasheeka kinaddamu kitya ekitiibwa kyakyo bateekewo amateeka aganaaba basheeka kuba n'aba batambulira. Agambye nti enteekateeka zonna ziwedde wabula nga ab'okuwandiisa babeetaaza empapula ez'obuyigirize nga bakutunuulira empisa y'omuntu n'obumanyi. Kozajja n'atubuulira n'alina qualifications oba bbaluwa zaaziyina n'azitulaga ne gye yasomera tujja kulabayo ku bbaluwa ze. Sheikh agamba nti ekisinza okubanyiza abavubuka abakulembeddwamu eyeeyisa Sheikh Issa Katende ng'ali ne Muhammad Segirinya okudda mu nsiko ekasangati ne balumbeddwa ey'omunnyo. Basheeka mulimu n'abantu bebakola nga kali for example simayo ba Sheikh Idrisa walabye abadde ku TV nga boogera abadde nga basomeddwa naye nga n'abasoma bangambe kuliko Sheikh gundi ne simulabangako ate bakumye omuliro gwaka ate bawujja n'engalo bati ebyo byonna nga bikolebwa ate olyeta nga ne Sheikh simulabangako yayogere. N'olwekyo ntwagala tuwandiike basheeka tumanye basheeka mu ggwanga lyonna ng'ogassa abakadde abaasooka mu ggwanga lyonna bali bameka. Agambye nti ebikolwa ebyo bya kifere nga Katonda tanunamu nnyo nga tewaliyo ddwa ya muliro. Nakubuulidde eddwa ezibeera mu nsiko ezo. Katonda abeera mu nsiko bw'oba ng'oyagala okusaba Katonda abeera mu nsiko. Omuliro wane musheeka kyayagandi wowe osoma osaba Katonda teeko ne gubumbujja n'enkugubumbujja ndosaba muliro. Ila dunia. Awadde ekyokulabirako ekirere ky'omusajja yakwatibwa ku by'okuwamba looya w'omu Kampala mu Balak Kalenge nga yali tamanyi na swala ezisaalibwa kyokka nga yali akuziza ekirevu nga yita Sheeke. Zuhuri ya raka 3. Magharibi ya raka 4. Ne kanzu ayitaddeko alina n'ekirevu. Ne bamuti oliseni Sheeka ekyomukisa omulungi bamukwata kuliko omusiraamu ne bamugamba nti yegwe osaala ni saala esaala zo ziri mmeka tesaala mu nnaku saala esaala 3 nti ey'okumakya bagiyita nti laasiri. Agambye nti Sheeka anaagaana okuwandiisibwa wakukangavulwa. Ono alungamiza ne ku kifaananyi kisaasaana ng'ali ne mbajja e Masaka ewa Haji Muyanja Mbabaali kyokka nga Zaamukolokota mwategeereza tibabadde tebateesa ku mali ya busiraamu wabula basisinkanye nga naye yali tamusuubira. Twasinkanye ku mukolo ewa Byayi. Wabyayi olujja lwa Byayi ayafa ndi omu ku bakuza abakulu abali mu lujja lwa Byayi. Era bwe nasanze mubajje nga lwanfubutuka nga nziruka mubajje siteesangako naye nze ku kintu kyakuza bya busiraamu. Ebya busiraamu tubadde tubiteesa okusinza ku lukiiko pulezidenti yateekawo. Obedi Utale yakusakidde gwe ku Lwabukedde TV.